program behind the news tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusike kweralikirira kwokka abantu bali mu kweralikirira aganjo bagenda okusanga mu kansa obanze bagenda okubanga munange nalya ebintu ebikyamu kweralikirira ku munafe kubeerawo bwe kutyo singa oba tukoze kituufu mugana nga tuwuliriza oba mwise Doris Day of course agatino enjoy yourself kekaseera onyumirwe obulamu bwo nga tuli ate bubi nnyo nyini ddala nga tuli abutuwa such that osobola kubanga obeera nawo ku myaka gyo munange emikadde bwe bityo bibeera mwasuze mutya bassebo ne bannyabo abatuuliza abalungi mu programu eno mayiddwa nga ekiri mabega w'amawulire mbaaniriza programu eno nze okusaba bantu bayitirivu nnyo nyini ddala naye nga singa kuza okusaba bonna abakimanyi nti nno gw'ozokuse naye nga kakyogera okuba nti okola kulaba nti oyina obulamu bwogenda okwongera ku mulamu bw'omuntu omulala naawe oba bwennyini njogera kuba naffe abafuuyira ebirime ng'oli mulimi naye ng'ofuuyira ebirime n'eddagala eryaffe ino lyetwekoledde organic nga togenda kuba nti ate ogula ebigenda okuba nti bitta abantu aye n'osussa nawo ne kyebagamba okuba nti ofuuyiza weebale nnyo weebali eddala wamma naawe atandise okuba nti okola nakavundira ovudde ku ddagala liri bakolera obukolerezi erigenda okutta abantu bamalawo nawe weebale nnyo nyini ddala mugana wange ate gwe naawe alime ennyaanya n'ozijjayo n'ozireeta ewaka n'otagenda mu maaso kuga nti ate oddamu n'ozifuuyira eddagala eddalinga obuwunga busobola okuba nti ziguma nga ziwangaala watu okikola ekyo ekitegeeza nawe toli omu ku abo abeegattya mu kutta abantu weebale nnyo weebale eddala wamma weebale nnyo gwe munnaffe alunda ku nkoko eŋŋanda ennansi eyinza okuba ŋŋanda ng'oli muganda eyinza okuba nkyoli ng'oli mukyoli eyinza okuba ng'eri nsoga ng'oli busoga eyinza okuba ng'eri nyankole ng'oli munyankole eyinza okuba ng'eri nkiga ng'oli mubukiga eri kabaale so kasobola ng'olunda enkoko ezaffe ziri mugana wange weebale nnyo weebali eddala bw'otuka okulya ku nkoko nga tugamba nti ate ŋŋende nyimirwa ni mu katimba nti nsonge bampawo kakiyo omusajja omukulu okutte ne ku lubuto oluweweeta n'oyimya katimba n'osonga kakoko bampaaka akakoko n'okakwatamu akazitowa emmere gye kalidde obuli okuva ku makya n'ekiro nga byekazitowa naye ng'otutte bulwadde waka ama oba tokikola gwe weebale nnyo weebali eddala tolya mmere tolya nkoko ya nnaku 4 5 6 wiiki emu olya yaki batennakula goluna enkoko ewammwe eddala zikulya mu nnaku 5 6 n'olya enkoko n'ogisala n'ekiwato kiva muno n'ogifumba nga n'omusayi gukyalimu eggumba nga baligaya n'oddigaya lyonna ligonda noga nti balya esimanya balya enkoko ne bakuba essigira ebibuuzo balya obutuwa ne bakuba essigira ebibuuzo ne beekomba ama oba tokikola ekyo weebale nnyo weebali eddala munange weebale nnyo gwe alimirako ewaka noga kanime ewaka wano nime kunva endiirwa nzifuuyize ebintu byaffe ebya bulijjo gweza okuba omusulo gw'abantu n'oguterekamu kevu katono n'ofuuyira oyinza okuba ofunye omusulo gwa kamyu n'okikola ekyo omugana nga atuuliriza amama kamyu okutuumiddeko nnyo ddala mukyaba asaba ndabira n'omwami asaba abo wetugaa nti n'omusulo ogw'obumyu n'obumyu bwennyini ennyama ya kamyu abantu kati ekyewuunyisa baginoonya nga babagambye muve ku nnyama eya bulijjo munoonye ennyama ya kamyu bere nga mugirya kubanga abakizuula ennyama ya kamyu of course that's white meat ennungi ennyo ddala n'eri abantu nga balwadde so kakati mmwe oba mulinze kuginoonya mugirye nga mulwadde mwe munaamanya ama nkutumiddeko nnyo nnyini ddala bonna abalunda obumyu kasobera nga munange gulya ku nnyama ya kamyu kati olya ku white meat weebali nnyo bali ddala naye nga asinga ddala gwe munaffe afuuyiza that is omusulo ogw'obumyu ate n'ekirala nga watandise ng'oli omu ku abo abeegasse ku lugendo olw'okuba nti katufuuyira n'ogenda mu maaso n'ofuna okufuuyirako nga okozesa eddagala erikoleddwa lye tukuyigiriza wano ku radio eno Impact FM radio Lwasamayinja mu programu eno ekiri mabega amawulire weebale nnyo weebali eddala wiki egitukubya mbabega Prime Minister eggwanga lya Uganda wiki eno nyingi tukwiye okuba tumalako Prime Minister Robin Nabbanja ow'ekitiibwa yawubyeko olubu lw'ekigere ku ddwaliro Mulago ku department oba ku side gye bajjanjabira abantu abalwadde kookolo oba kansa kirabyeyo yakutte ku mutwe si mukyalo omugumu yamenyese n'agamba nti nno ekyaddala ebiri bino bigambo byagamba nti nno ekiri Mulago mu Cancer Institute toleeta Ebola nti numbers toleeta za Ebola taluma ne mu cancer aluma yakitegedde eggulo weebale nnyo maama kuba ndi wayiseeyo ko at least wayiseeyo kyetugamba kati wakitegedde
ekigenda maaso mu ggwanga lyatu Uganda. So kansa tunamugoba tutya nga tukyusiza enneeyisa yaffe, tukyusiza endya yaffe, tukyusiza okuba ntwesiba ku bintu biri byebakolerera by'abazungu ne babikolera babireeta wano. Omululu ogwo kasa tunagukendeeza tujja kuba ntwewonya kansa. Alipoota yafulumiddwa ya mawulire gadega New Vision and Monitor weekend ennyini nga bazze mu kulaga nti ebintu byemukozesa agro inputs zonna ze mukozesa eziri katale mbwe bitundu 5 ku 10 biri fake. Mugamba Katonda nti obutwa bumukozesa mbu buli fake. Bazze munafulumya eggulire eryo nabyolinga againti namize obutwa musimanya nti government ya Uganda yavaayo newera erimu kwelyo eddagala obweke obukolebwa mu ggwanga lya China, obweke obuziiza oba obujjamu embuto. Family planning pills. Can you imagine? But family planning when agaja more rubuto, that is family planning. You know? Mukama Katonda. Bayete munne nyo kuba nti nsekane newunya bwewunya. You know? When agati I'm going to plan for you. Na avebwe nagange na ku planningira gwe amakago. Naga mu ku planninga amakago oyina omwana yingiramu ina kumutta no mutuge. Well, that is planning. Yeah, really? Ego biri ebyo amakano okuteekera amaka. Kali mugiramu wo okutaawo. Ogamba nti abaana nina 7. Kanziteko bana nsigazeeko 3 beneso kwati ndabirira. Noga nti olabidde bulungi. Kali bakusiba. Lwaki bakusiba gwe nga omaze okujja wali. Kyokka nga loso batta nga bakyali munda. Tebafulumye noga nti goli safe. Amma tugenze maaso mugaranga atuliza. Mwebale nnyo edda mama abatabikola ebyo. Nga tutambula ku nkola ennungamu, enkola ennungi ennyo idala. Egamba nti nno omuntu alina okubeerawo, ffe tubeerewo. Ng'ate ne future generation oba ebiseera by'abantu abajja mu maaso tetubikyankalanyiza. Mwebale nnyo okuba nti bane musimba ku miti, abasimba emiti, kuba obutonde bw'esebedde bwonoonekedde ddala. Tubeebaza nnyo olw'ekyo. Mwebale nnyo nyini ddala. Kale nate era nja kubeebaza nasanze omanyi mbadde ni mukwewuunya kama okwebaza omwami Maviiri awo munsoobaawo kalero munsoobaawo webali nnyo beddamu naffe namusanze nanyumiza nti nyumyamukaawo webali nnyo yampadde kye bayita olugero lwe ku bintu bino byokuba tino yava ku bigimusa emaiddwanga ebya 2,4D nadda kati ku bigimusa ebyaffe omusulo nagufuuyiza ebirime nafuniramu ddala nnyo nyini ddala era buterevu nnyo twogera ne ku nnyaanya zino. By the way mubadde mukimanyi mu bannayuganda abali eyo nti eggwanga erya Kenya jjukira nabagamba dda luli nabagamba dde emyaka nga 2 zembabega nabategeeza nti neggwanga erya Kenya lyavayo ne liyisa etteeka erikkiriza ensigo enkolerere genetically modified seeds okuba nti zikolebwa mu ggwanga erya Kenya okuba nti ziyingira era tebakyalina kyebaza n'akamu n'akeddagala. Nano batwala bamme ba palamenti baffe ebweru ne babateekayo ekiro kimu babwa $5,2 byasa okubasomesa busomesa biki ebirungi ebiri mu ebyo ekiro kimu $5,2 ezimu baazirya. Kakati waliwo ebigenda maaso etteeka erinnyini ne baleeta Uganda abaka baffe ne baliyisa bo olwokuba tino munnange ekyaliwo kyona kibagamba dda. President waffe n'aba mulungi nnyo n'agenda etteeka n'ataliyisa yawulira omulanga gwaffe n'agenda tuteekako n'amanya nti nno lino ligenda kusanya buli kiisi traditional ecosystem. Buli kiisi kintu kyaffe ekinasangwa bweba nkoko nga nganda ncholi bajja jimalawo bweba ngante nkalamojja bweba ntezi gundi zino zibihogo zilongo honzirogaju zigena kugwawo zonna singo bero likirize teko kwanti lijja wano nagana nebo agana. Of course pressure najiwulidde nga nene nnyo ekyaliwo nakati mu ggwanga Uganda ekyaliwo wano jojuzi president wa Kenya omulonde wazze ku ntebe kyaso kuba nti akkiriza kyaganti etteeka liberenga likolera mu full swing. Etteeka liki eritambuza ebimere ebikolerere okuba nti biyingira mu ggwanga erya Kenya byomba birenga kyere okuba nti babirima. Kino kigamba already bagamba nti balwanyisa kyeya balwanyisa njala eri mu ggwanga erya Kenya. Kati njagala ulize ekintu kino muganda wange atuuliriza uliriza nnyo nyini ddala nkyakubuuzaako ne uliriza kino eggwanga erimanyiddwa nga Kenya oluva baivayo ne bagamba nti balikkiriza
okutambuza okukola oba okuyingiza emmere enkolerere n'okugirima nga baliyisiza ebimera byabwe bye bakola bye balima tibina katale bweru wa ggwanga kusukka Afrika. Kino kiddamu eggwanga Kenya bukyanga bavangayo ne bagamba nti bakkiriza okuba nti balima ebimera bino ebikolerere tebalina katale mu mwanga gebweru era balajana. Kati wuliriza ne banna Kenya abamu nno ekyennaku ekiriwo twasana kulya bye balima obudde buno. Lwaki njogera ebintu bino wammanga? Kenya yensi ezimu kwezo wano mu East Africa ensi ezimu kwezo ezifa enjala. Naye wuliriza kino gye bavuddeko emabegakaawo eggwanga erya Uganda tubale tulima ennyanya zaffe wano. Ennyanya ezaffe newankubadde nga mbadde mukola ensobi ne muzifuira eddagala lino eriva ebweru naye nga tulima ennyanya ezaffe wano ennansi eziryoke. Bwe tuzirima ne zivako ennyanya bulungi nnyo naye lwakuba abamuyina omululu ne mwagala muzikuume zibeerewo nga tezitevunda mu nnyanya nga tevunda ne muzikuba eddagala ne muzifuira ne bikola ki nga ne mwonoona akatale bwe mutyo. Ekyo si ensonga yiino era simbadde mu kikola ekyo naye nga abantu bagula ennyanya era nga ennyanya eri ku buseere wano waffe wa Uganda. Ennyanya ya Uganda nga bagiseera kuba ennyanya zibadde ntono nga banga etino pulayi y'ennyanya yatuukako mitwalo 40 ku nkaaga okusinza wa wogiguze. Kakati bannakenya kye bakoze ne batandika ne bakizuula nti akatale ebweru tebakalina muwanga gebweru kubanga bakimanyi nti balimisa kati enkola eno gye twogerako ey'enkola that is eja GMO bakize emmere enkolerere ensigo enkolerere n'eddagala ennyini erigera okwaza abantu kansa. Wabigana ebweru bannakenya naba ennyanya zifuladinga nabagamba ku miyembe katwogera ku nnyanya. Ennyanya z'abannakenya ne zibeera mu kidibo nga mpitirivu nnyo zikula ku speed ate ennyanya nebeera nga ya red nnyo. Kakati obuzibu bw'obwo buno nti ennyanya ne bazikkiriza ziyingira mu Uganda. Era lwayingidde mu Uganda bappa pulayi ebadde ku mitwalo 40 ku nkaaga pulayi eya Uganda ey'ennyanya obudde buno eri ku mitwalo zanga 10 oli wabakuyambye okuwa ssente. Bannakenya bazze n'ennyanya zaabwe naleta pulayi bwabwe bo bakitunaza 12-15 awo. Kati abantu bannansi bambi ennyanya bwegitunulira ebyaddala enyirira okunyirira kuli kwennyini kwegamba kubanga abasajja nagamba badikola chemicals ne bazikuba mu bintu. Ennyanya nebeera nga nnyanya ogiraba bwebanga tomato sauce bwebanga green pepper ne bakuba chemical eya green pepper oyo nebeera nga red nnyo kati bakola mu nnyanya chemicals bateeka mu nnyanya nebeera nga myufu nnyo nova n'ogwana ogati no kantwala endye mugana nge n'olya. Ennyanya ziri katale nazirabyeko nenzikwatako saaziriddeko naye nga mpitirivu nnyo zinyirira ziku midaala abantu bonabona zebazeeko ezaffe bazitadde ettale. Uganda build Uganda eriruddawa bazitadde ettale ezaffe. Era kati kyendegamba kikino muganda wange atuwuliza ebyaddala oba tosobola ate kinneewuunyisa osanga oli nga gati n'omugagga n'apaakinga emmotoka nagampa ennyanya za mutwalo nagampa zire ezimyusi ennyo ezinyirira ziti zinga zibasiza ebizigo za lwedi zonna kumba agula bulodda butwala ewaka. Lwaki gwe omugagga tosobola kuyita? Kale oba tokisobola ekyo yita abantu tuyite tujje tukusimbira ennyanya mu budeeya obukuti yeewuwe waka ozirabira tekonga okulya ezo. Bannange ka solution ezzewo eri emu yokka kulima nnyanya waka. Bino bibegambye ebyaddala kubanga tambula mu katale leero obuuze ennyanya zivaawo ezogenda okuba nti ogula. Kibannagamba ojja kiwulya muganda ekyene mukugamba obudde olunaku olwaleero ziva Kenya. Kenya gye bayisa etteeka olaba zinyirira bwe ziti ate zijja mpitirivu nnyo kubanga zikula mangu bazikuza mangu eri gye bazirima. Muganda wange naye nga bulwadde bwe tugenda okuba ntulya bulwadde tugenda okuba ntunyirya ebyaddala. Sometimes ogenda ebintu n'olusuko ne lukuyiwa noga ngenda kukola ntya naye nga tolina kyakola olina okubyogera ekijja kijje. Akati nno embeera bwetyo bweri muganda wange gwe ampuliriza ali ku Impact FM radio lwasa mayinja n'olw'ensonga eyo mbamba buuzaako ne mbalamusa ne mbagamba ati no mwasuze mutya bassebo ne bannyabo nate olwo mba nkwaniriza
ku program ekiri emabega w'amawulire nga bulijjo omulangira Kalema Gegange. Gano ge mateeka agafuga program Behind the News. Etteeka erisooka teweesiganga bigambo bya munna byabufuzi. Etteeka eryokubiri teweesiganga amawulire okuggyako ng'ogajje wano. Nyumirwa nga bw'oyiga mu program Behind the News. Africa ebyaddala tewaliwo ayamba munanga atuliriza. Bagamba nti omuganda wange alina amatu awulire. Ffe tugenda mu maaso natuwogera kino kuba ntuwogera ekyatutonze ekyatuteesaawo emberebere munange etuwanguyira bwetyo mpola mpola mujebaleko abatuiza balungi ennyo ddala naga tino tolina kutya bwotya nodduka tujja kusanga wansi w'ekitanda era tubikubulya ebigambo bino ebyaddala tugende nti oli mu kulya butuwa oli mu bulira ddala terujja kussa mukono tujja kigamba ekyo oba onotyawo tukyawe naye nga tugambye ekituufu ne oba gy'oli wansi tojjako radio yo ne onojjako radio muganda wange atuuliriza kansa gyali kansa aluma ate nga ffe tumwerumisa iffe tumwekwasa nga tulabira ddala kubanga byetukola bintu byo bwe bityo muganda wange bigenda mu maaso. Okay, nate muganda nga atuuliriza tutandise program nate olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero nja kwogera ku ensonga etandise okuba ng'ekwata kati mu ggwanga ly'e Uganda. Okukosa muli bayitirivu nnyo galasa okwanga fuluma naye kyekiri emabega w'eggulire waliwo emabega kaawo tubadde tujja tulaba. In fact nawulirako ne Church of Uganda Archbishop Dr. Kazimba Stephen Mugaru yavayo nayogera ku nsonga ati nno Church of Uganda yeekutula ku Church of England olw'ensonga nti abakulembeze tebakkiriziganya kati tebakyakkiriziganya n'abakulembeze bwa Church of England. Olwaki? Olw'ensonga nti nno balina empisa ze batandise okuba nti bakolera ddala empisa ze twogerako ez'okulya ebisiyaga naga ati beekutudde. Ne ngamba nti banne nga mwalwawo dda nga mwalwawo dda okwekutula kubanga olwedde twabagamba dda okuva eddala eri ku gundi ku King Kabaka Henry ow'omunaana yatandika enzikiriza yennyini eyo ng'ovudde ku Protestantism eri eya Martin Luther ne twogera ku Kabaka yennyini Henry ow'omunaana Henry VIII yagamba ati yekutudde ku Katoliki kateekeo kibayita yatandika kibayita Anglican Church. Kabaka oyo Henry olw'obwenzi bwe sexual pressures zamuleetera okuba nti yekutula ku Eklezia Katolika n'atandikawo nate enzikiriza ye obudde emayiddwanga Anglicanism okuva mu gundi emayiddwanga Church of England. Church of Uganda bwe badde egwa bwetyo obudde byatandika dda ne papa n'amugoba gye bayita excommunicating bamugoba nga olw'obwenzi bwe so nakola eddiini gye yakola of course gitwogerako emayiddwanga Anglicanism oba Anglican. Kakati of course bingi byaliwo omukyala gwe yawasa Catherine of Aragon yalimu okumuwa omuvubuka omwana omulenzi anamusikira ku ntebe kubedde balinga omwata sikira ntebe namulondo atagisikira nagaana okugimuwa onavayo naga nti angenda kugira kale bagende mu maaso berenga banjawula baberenga tufuna divorce mu church mu Eklezia omukazi ono muteeke bali mpase omulala naga nedda ssebo Katonda kyagase twali yakyawula nga amaze okwaba n'ekijujulu era alabye ali Anne twabyogera nobinena mu bimanyi ndowooza ne babuulira Anne Boleyn gwe yalalabye mukyalo oyo okuva mu Bufalansa n'amukuba naga nti n'okuba nti mpase omukazi owokubiri anampa nate omusika nenagaana byali bitirivu nnyo ebyaliwaawo kati byatuuka okulaba nti nno agobebwa nalekawo church ye nga Church of England mu biseera ebyo ate yalinga mbi nnyo nga Kabaka in fact Kabaka Henry ow'omunaana oyo yalinga ye kennyini nga agamba abantu bano osimanya nti nina obulwadde nina biki nga Kabaka agamba asinga Katonda amaanyi kubanga yavangayo mu lubiri lwe abantu bano abalina simanya bigenge simanya olina musujja simanya olina ki ng'otambula n'ojja ku kkubo n'olinda bw'olinda kyolina okulinda ki Kabaka ajayitewo mbu ovundame bwoti Kabaka wayitawo then owone abantu tebawona bafanga bufi muganda wange bafanga bufi ebyaddala. So Kabaka oyo ebimu ku ebyamuto of course yawulala era obadde buno wabaita obwabazira kwa yagala akaana akatoka amalaya bo bityo munange byafate mwete byekweka byo tubyogera lunye bwe nokwanga bitambula but anyway tujja kudde okukiyima de gamba nti nno Archbishop wa Church of Uganda yagamba bekutula ku Eklezia ku kanisa eya Bungereza olw'ensonga nti n'abakulembeze b'ekkanisa eyo benyigira oba supportinga bawagira kye bayita obuliwe bisiyaga muganda nga atuuliriza ebisiyaga nkyogera emirundi emeka
Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike ekiri emabega wa mawulire ye program Behind the News. Tugenda maaso mugenda nga tuliza kuyakatongako osubiddwa naye tukyagenda maaso tonnasubwa nnyo nnyini ddala kubanga byetwogerako obudde buno muganda nga tuliriza tutasa kati ggwanga eryaffe katwaba tulina ettafali tunateekako ebyaddala muganda nga tuliriza tugenze okumwe okumaze okuba ndi nkubuulira that is a archbishop owa kanisa eya Uganda bwe yavuddeyo n'agamba nti nno beeyawudde ku kye bayita oba beeyawula dda ku kye bayita church eya Bungereza olwaki olw'okuli kye bayita Ebisiyaga muganda nga atuuliriza bino byenyogerako oba byetwogerako si byakulimba si byaki bigenda mu maaso mu nsi mwe tuwangaalira akati bino tubyogeredde nga twabyogerako dda of course waliwo program mpitirivu nnyo nga bw'okiwulira eziyina okuba nti munange zo ziteekebwa mu baana abaffe okubakyusa ezimu kye tuyita population that is a depopulation agenda nti ensi eno kwe tuwangaalira bannaffe ba elites abalowooza basooka nti bapulaningira ensi eno kwe tuli ne bagikontrolinga ne bagamba nti bo tebaagala kumanya Katonda bagala kuba nti bamulyawo babeera basinga muganda wange ne bagamba balina okuba nti balowooleza kye bayita eggwanga lino okuba nti balitwala gye baga okuba nti balitwala munange nga mukobe twogerako batandise okuba nti batuukiza kati ebigendera byabwe ebyokuba nti ensi yonna egenda digital twe tuli awo nga Elon Musk etagula twira muganda wange atuulira simanyi oba biwulira nange mba mbiwulira omusajja Twitter yagiguze billions 4 bagimuwadde akati nno digital era mugenda giwulira digital era mugenda giwulira kasuye mwe nabali eyo baba kubirako ne baga nti amasimu mulina okukaddamu ne mugawandiisa nti olina okuddamu n'okola kye bayita verification olina ebyo tugendereyo ki siga bati tunakyogerako olulala but tugenda ku kyo kye mbanengera okuba ndi nkugamba nti nno bannaffe bano betwogerako aba elites abagenda mu maaso okuba nti balina kye bayita agenda zaabwe emu ku agenda okulaba nti n'abantu abawano ku nsi mwe abalina emitwe egiwulira egikkiriza mu Katonda atonda eggulu n'ensi munnaffe mulina okuba nti babakwatako ne bakakkanya nobeera ng'osinza omwana w'omuntu onoomusinza otya nga yennyini yalina obuyinza akati nno abasajja bano ekimu ku ekyo ekyokuba nti no bakendeeza ku bayita population obungi bw'abantu abo obuzaalibwa nga Katonda yabatonze muganda ng'ali eyo through nga muyita mu natural process yennyini ezaala ng'omusajja n'awasa omukyala ne bazaala abaana baabwe ebakuba nti bagijjawo muganda wange atuulirizaga nti awo muzaala nnyo katulina okuba tubasikiriza ne tubakyusa emitima ne timing nga temukyazaala nnyo kubanga wawo kye tubaleetera twagala ensi smart city smart country ngerimu abantu batono nnyo ate abawulize ebyaddala akati ezimu kwezo depopulation agenda kwe kubanga bapromote kibayita obuli bw'ebisiyaga okuba nti bugenda maaso teweekanga nnyo ng'otegedde ebintu byengenda okuba nti nkutegeeza era nga nkubuulira bangi kati abaana abavubuka era mubigendereze nnyo kyebaga nti noyogeranga n'omwana wo omubuuza ebigambo ebyenjawulo omulago mubi obuli mu bintu bino kuba watabitegeere ajja kulowooza nti no ssente ziriyo abasajja balina ssente bateekamu ssente ne bapromotinga ebintu ebyenjawulo kati kyebakoze okimanyi bagenda n'okugenda kati ku byalo babamanyi n'okubamanya nti abaana basiyazi bapangisa ennyumba naye mwana nga 8 ku 10 bapangisa amayumba this is ne bwino waali nti wali na wano ne bagambako wali ku gundi Salama Road we bali awo wali bali Kalerwe awo nga lufule nkaddewe yali wakati empya weeri awo waliwo kati bapangisa ennyumba ne babeeramu nga balenzi bokka muganda nga atuuliriza nga bavaamu ne bagenda waliwo ebitundu byebagendamu mu Uganda eyaffe wano ebitundu byebagendamu ng'ebitundu ebyo ebyaddala galinga mabaala we basinkana ne bateesa ne bakola bikoze ebiti ebina muganda nga atuliza naye nga bali mu kuinitiating abaana kuyingira bisiyaga akati nekyali baddaawo kubanga oyo muntu akuze nomugamba kale genda omuliro gunaakwokera eyo twala eri obugwagwa bwo naye ate waliwo abaana abato bakiyingiza kino kati nowuliriza ki ekiri mabega w'amawulire nga tukuba ntwogera wiiki eno we yatandikira paka olunaku olw'enkya okuva nga ennaku z'omwezi zaali 22 yali Saturday eyaggweeri Saturday wedde kadi paka ku Sunday enkya
ngenda kuzomezi 30 omwezi guno. Bannaffe abatagaliza nsi kula, nsi kuzaalibwa oba kutondebwa mu ngeri ey'obutonde ennyini, bano bali Ebisiyaga benjogerako balaze nate amaanyi bavuddeyo ne bagamba wiiki yonna eno simubadde mwetegeeza mmwe abawagizi b'emipiira, abawagizi b'emipiira mubadde mwetegeeza kye bayita Rainbow Laces campaign, obuguwa obwa kale eyamusoke, kyota kale eyamusoke. Eno kala mugala nga atagimanyi abasiyazi gye bakozesa rainbow, ezo kala ez'enjawulo eziba ennyingi ennyo ze bakozesa bannaffe n'abasiyazi, both abakazi wamu n'abasajja. Nabalina waliwo omanyi balina ekibagatta ekyo bakita LGBT+, oluusi balekako kacu. Akati nowuliriza muganda nga tuliza siwadde wegereza nnyo emipiira mu Bungereza yonna, kino oyinza okuba nga wadde okyegendereza ejja premiership. Kiki baakoze? Baavuddeyo ne bagamba olw'ensimbi ennyingi ennyo omudidi gwe bateeka mu mipiira gino, gwe bateeka mu entertainment, ne basponsoringa ebintu ebingi tebena bimanya, babiteekamu ssente empitirivu nnyo. Ne bagamba nti wiiki yonna matches emipiira gigoba gisambibwa ebiri girina okuba nga gyonna baraddewo nga gipromotinga, giwagira kye bayita obuli bw'Ebisiyaga mu nsi yonna. Twogera mu Bungereza muganda nga tuliza watuna kugira ngo giraba leero gikyaliko, leero gigenda kuzanyibwa, n'enkya gigenda kuzanyibwa, ogenda balaba. Kakati wuliriza, bagambye nti bali mu campaign eno emayiddwa nga eya Rainbow Laces campaign. Eno gibaliko clubs zonna, communities, abantu babeera mu Bungereza bagamba nti nno bataddewo campaign okulaba nti nno abasiyazi bonna baanirizibwa mu society. Mbwera munnaffe atuwuliriza kino bakitaddewo, bakiyita Stonewall campaign eyo gye bakola, era ne bagamba nti no focus eri ku ki kye baagala, nti baagala kusikiriza kuzzaamu amaanyi beetawa LGBT+ abali b'Ebisiyaga, okubazzaamu amaanyi nti nno wuliriza nnyonyi ddala, a key focus of the partnership with the Stonewall encourages LGBT+ acceptance among children and young people involved in community and education initiatives such as Premier League Primary Stars and Premier League Kicks and within academies. Kanchikudye mu Luganda banafe bagamba ekikulu ennyo kibatunudde mu campaign eno emayiddwa nga Stonewall Rainbow Lace campaign, kuzzaamu maanyi abasiyazi bonna okubalaga nti baanirizibwa era bakkirizibwa eri abaana, eri abaana abato, n'eri abantu betubeeramu wamu ne mu byenjigiriza byonna nga babitaddemu, nga okugeza ng'abaana bato abali mu muzannyo gwa Premier League, weta Premier League Primary Stars, Premier League Kicks, ne mu academies awo ne bayiga mwe bayingira okuzannya emizannyo gino. Simanyi mu Uganda mukimanyi mulimu academies zino ezimu nga bali Ebisiyaga, era nga abamu bamakuba amannya nnyo mu ggwanga Uganda. Kati wulira baagala batya? Coaches, teachers and leaders are equipped with bespoke resources and programs developed by the League and Stonewall which promote positive attitudes towards the LGBT+ community. Abatendeka abaana, abatendeka abasajja bakulu bonna, abasomesa n'abakulembeze baweebwa buli kye beetaaga kyonna okulaba nti nno bakulaakulanya ku mutindo, okulaba nti nno boolesa omutindo such that boogera bulungi nnyo eri ekikwagana ku buli kulya Ebisiyaga. Oliriza nnyo nnyini ddala kye bagambye nti kiraabu zino okuva nga 22 paka nga 3 Oktoba zazze wamu okuba nti zijaguza kye bayita Stonewalls 2022/2023 Rainbow Laces campaign, n'okulaga obuwagizi and show support for all LGBT+ people in football and beyond. Mbuno okulaga obuwagizi eri abasiyazi bonna mu mupiira ne mu bitonde ebirala.
Uliriza order we yavudde. At all Premier League fixtures across the two match weeks. Nti ku mipiira gyonna egya Premier League egy'okuzannyibwa 2 match weeks. Mu weeks ezebbiri empiira egy'okuzannyibwa ebiri. There will be bespoke rainbow laces pitch flags. Nti wajja kubaawo bufulaga bubendera obuliko kala zaffe abasiyazi ball prints empya gyejjoko ne basamba handshake boards. Waliwo buno bakapiteni bakwata nga bagenda bwebawanyisiganya side ne side bulina okuba nga buliko fulaga z'ebisiyaga and substitutes boards ne boards zo bakwata nga waliwo bagenda okuba nti bayingiza abaleta omulala zirina okuba zonna nga ziri mu kala ey'abasiyazi eya rainbow. There will also be rainbow captains armbands and rainbow laces. Nti era n'abazannyi bonna oba n'abazannyi omupiira captain ekimulaga nti captain gye bayita armband gyesiba ku mukono ejja kuba ng'eri mu kala ez'abasiyazi. Obugwa bw'engatto obasajja bonna abasaba omupiira guno bijja kubeera mu kala z'abasiyazi. Mugala ng'alyeyo gwatuuliriza bino si kulimba si muzannyo njogera bya mazima ligambe era oyinza okulaba ku mupiira n'olabako n'omanya nti kyekigenda mu maaso. Uliriza red boards at the stadium will highlight rainbow laces and our social media channels will feature a Rainbow Premier League logo and promote the campaign. Zino TV zonna ebipande bino bibibozi ebiri ebiga wano ku bisaawe ebyaka ebitambula birina okuba bino nga biriko colors ez'abasiyazi. Social media handles zonna Twitter abikoze bitya WhatsApp bikoze bitya zonna zirina okuba ziriko kye bayita Premier League logo erimu rainbow colors. Bapumulye campaign eno mugana ng'atuuliriza mbwera kilabu zijja ku showcasinga a wide range the wide ranging work they do all year round to support and celebrate their LGBT communities. Nti kilabu zonna zijja kulaga zolese biki bakola omwaka gwonna ebiraga nti nno bawagira obusiyazi, showing there is no place for discrimination and demonstrating the power football has to bring people together. Nti nga batulagirira temuli kusosola mu mupiira okw'abasiyazi gwonna oshegera baba nti n'amaanyi omupiira bwe galina otegese okweta abantu nga bali wamu. Indeed, we ask all fans support LGBT people in football and beyond by making them feel welcome. Nimagamba era tukkiriza era tusaba abantu bonna ba fans okwagira abantu abali besaga mupiira n'okusukkawo era babude bwabere munene babira nti ba feeling welcome nti bali waka. Show your support because when we all play our part we make football everyone's game. Mulago okwagala kwamwe kubanga buli omu akola ekikye party ye tuleetera omuzannyo gw'omupiira okubeera omuzannyo gwa buli omu n'abasezi nga mwebutwalidde. What is your message to Western human rights groups, to President Obama, respect, to lesbian, gay, bisexual and transgender people? Respect African societies and their values. If you don't agree, you just keep quiet. Let's manage our society the way we see. If we are wrong, we shall find out by ourselves. Just the way we don't interfere with yours. Do you personally dislike homosexuals? Of course, they are disgusting. What sort of people are they? How can you go? I never knew what they were doing. That's how I've been told recently that what they do is terrible, disgusting. But I was ready to ignore that if there was proof that that's how he's born, abnormal. But now the proof is not there. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Respecting and upholding human rights is the obligation of all states and is enshrined in the United Nations Charter. Nowhere does the Charter arrogate the right to some to sit in judgment over others in carrying out this universal obligation. In that regard, we reject the politicization of this important issue and the application of double standards to victimize those who dare think and act independently of the self-anointed prefects of our time. We equally reject attempts to prescribe new rights that are contrary to our values, norms, traditions, and beliefs. We are not gays.
Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Tetuli Abasiyazi. Okay, tugenda maso mugenda tuliza oli Impact FM Radio Rwasoma inja program ekiri emabega wa mawulire. Bwetyo tutambula mpola gwe munange nate awuliriza akaseera kano kenyene. Mwezo okudde no gamba tino because ebita naye ensibwe kyo bweri ensibwe kyo etambula. Kakati no uliriza nnyo nyini dala. Banafano begambyeko wachimba ite banaffe. Bano begambyeko munaye abagwagwa. Abali mu promote ya kibaita Ebisiyaga. Baisa zone bagamba ntino Premier League bateka mu senebitirivu nnyo. Nibaga clubs zonazona 20 zino ku demonstrating okulaga ntino ebyaddala bawagira kibaita obuli Ebisiyaga. Twogera ku LGBTQ+ munimba lesbians, that is L, gay, G, bisexual, transgender, at times the mulimu ne Q and bateka mu no queer. Oli ali awo queer teyetegeera yebuzo obandi musajja obandi mukazi, you know, that's such stupidity. Akati no abanonga bakola ki bali mu kintu celebrate kibayita Stonewall Rainbow Less Campaign. Era munnayi matches bwezi zigenda maaso paka onako lwenkya bauteko kibayita coming environment. Era ojegame campaign eno of course gwe munafanyizo kuba oyinza okuba wewe rogati no bitandika bitya era lwaki bayita Stonewall no gati no kyajja kitya okubera bwe kityo lwaki bakaka abantu okuba kiba bwe kityo kubanga odde okumise tugamba tino Stonewall era bino byaliwo luli waliwo ebbalemu yali mu kibuga kibaddanga New York mwaka gwa 1966 kati bala abasiyazi akesa abasiyazi bamafia baga maso ne bagigula olugigula obusiyazi bwayite bukkirizibwa mu states zenjawulo n'okwadenge ezimu bwali gyebuli kati bano nga tebukkirizibwa n'akamu nakeda ne bagula ebbaala eno bamafia ne bazuula nti nno ogula ebbaala onofuna licensi y'omwenge ekukkiriza okuba nti otunda omwenge ogwo akati kibakolanga because abasiyazi balinga tibalinayo banywera bano mu kuteekawo ebbaala bayitanga Stonewall Inn abantu bayingiranga nga bazinyamu abasiyazi because bityo gyeyambadde nga musiyazi n'oyingira mu bbaala eyo ne weekweka kati poliisi bajuwanga akasente okuba nti tebakola ki tebalumba kumbe mafias bali batambulizamu enjaga yaabwe n'ebikolobero ebyenjawulo. So eyo Stonewall Inn gyegambyeko mugana wange mwagala 1969 bagirumba ne bakola kibayita Stonewall Riots. Balumba kuluno kwali tebabanyigiddeko ku liiso. In fact nakuzome zaali meka 28 June 1969 bagirumba nasooka bagamba nti noke abali Ebisiyaga bonna bakabakwate bakwata bayaye bayitirivu nnyo ne batwala abali Ebisiyaga nga bambadde engoye eziri awo zisategerekeka omusajja abadde nga mukazi bemyudde bakoze eki bajjako amatala nga bayingidde mu ndeeyo. Akati kuluno poliisi bajiwanga enguzi nene bavaamu. Akati okuva olwo abasajja n'abakazi bali bamaanyi nnyo nga bw'okiwulira era kibakola bo bakwata ssente mpitirivu nnyo ne bassa mu kibayita emizannyo egy'enjawulo. Era wenagamba nti nno wemijja okukola betting agenda maaso nga azannyibwa era nekijja kubeerawo bwe kityo. Kakati bano bata gye bayitawo campaign eyo bwetyo bagiyitanga. Akati mu kubalumba right ezaaliwo ezo batekawo emwaka okujjukiranga buli kanaku mbona abasazi balina eddembe lyabwe era amateeka amanyo gagenda mu maaso ne babiyisa. Kale twogerera obusiyazi mu mawanga ag'enjawulo states z'enjawulo mu ggwanga America babikkiriza ne bigenda maaso nga biriibwa. Kati babirese nene waffe mu baana birenga at least bakola ki abaana babirya esebere ngero nika bwetyo nga teddamu kuba nti ezaala oba ng'etambulira ku kiruyita omulamwa ogwa Mukama Katonda. Kakati no embeera munange bwetyo bweri era embeera bwetyo etambula era bino tugamba byonna poliisi yabakuba emiggo ne bakuba tiya gas nekola ki nabo bagamba nti tulina ssente mpitirivu nnyo ffe tuyimirizawo amawanga ag'enjawulo lwaki temutulaga nti naffe tuli b'amaanyi mubomotinge kibayita acts zonna mu masomero mu academy ez'enjawulo basponsoringa abasambi b'omupiira ne batambula mu mawanga ag'enjawulo bagenda bapromotinga empisa zaabwe ne baggulawo academies ez'enjawulo naye nga bw'ozingira muganda wange eri munda kyo kimaze okuba ne bakigamba balina promotinga kibayita emizannyo mu baana abato okulaba nti nno ensi yonna etambula nabo. Obudde tebumpeddeeko mbadde nkyakuwa bingi nnyo naye nabwo obudde ne bunkwata ebyaddala obudde butukutte tutandikirawo mulowooza kubanga tugenda mu programu eddako ndala nga bulijjo omulangira kalema ge gange by'omwasabire munne program Behind the News bwetyo etambudde mube bulungi ne mwogere n'abaana bammwe mwogere n'ab'emikwano mutegere kye bayitamu ku masomero gye basomera eyo ne gye batambulira ne gye bazannyira. Katonda abakuume.
ngenzi. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike.